zonna ze baleeta bazireeta ffe Better Uganda nezibadde on and on. Akakiiko k'ebyokulonda nga mulaba kafaanana nono Mr. Life President aliwo naye ng'akwenya bannayuganda nga bw'ateekawo okulonda. Ku luno twamugaa tugenda mu kulonda, okulonda kuba ne pulaani 3, pulaani A, B ne C. Naye ffe twasaba pulezidenti waffe Kyagulanyi ti omukulu ono bw'aba aleese olukujjukujju mu palamenti ebeeronda pulezidenti bakati takyasobola. Akimanyi masses zamukyawa balimbyelimbye n'eggwanga lyonna waalirese alituusizza. Kati buli institution yonna gy'otuukako yonna agise. The other day nakwatibwa ensonyi Makerere University gye twasomerangamu nga bagita Harvard of Africa leero eringa secondary school. Abaali bakulembera institution zonna bakeera wali yikwe. Kakati mu budde buno ng'aleeta reforms President wo ow'ekibiina kyo ekya DP oyo sitabeerangako pulezidenti wange n'akakikusomesa emirundi ebiri. Tuliziganye so complete is honorable. President w'ekibiina kyo Honorable Norbert Mao unless ngotunga tukyali wa DP parliament gy'oli ku tiketi ya DP. So president w'ekibiina kyo ekya DP minister DP yagiteeka mu kaveera n'ayingira nayo eri mu state agamba yagala kalulu kali transparent akeerufu era y'ensonga lwaki alowooza nti ennongoosereza zino za mugaso. What do you think kuzo? Ennongoosereza mukulu z'oleeta ozikwasa baani? Dikiteeta awulirize gwe musajja wattu akuwulirize tesobola kubanga naawe okimanyi bano abasajja balowooza they are the alphas and omegas of this country era they decide upon lives of people. Oyo bamutemule tosula ngeri bantu baffe gye bafa mateeka tuteekewo naye gwolowooza Museveni agoberera mateeka naye gwe njagala kukubuuzaako nadde omukulu n'omwaki ogerako wano wali olabye ensi ndowooza yabadde honorable waffe Namugga former minister waffe wali olabye ye ensi esobola okumala emyaka 3 nga terina gavana wa Central Bank. Just nkibuuzaako ku ggwe Uganda is mazi ebintu bingi bigenda kubawo mu ggwanga lyo naddala mmwe ababongooterera ne babawo obukunkumuka ne musenza igwe gundi wuliriza kansala Mulindwa wuliriza omubaka wa palamenti ng'ateesa tonatuuka ku leveni era toligituukako okujjako nga state house ekwadde. Mbadde nkugamba nti mu biro bino bye tulimu buli omu abuuza kiki ekiddako. Constitutional reforms ozireetera baani? Twazisaba dda. Why now? Bwe balaba nga wabulayo akaseera katono omukulu n'ateekawo bidiversion nga bino ebibozibozi bingi wagenda okuteekawo biba divertinga ng'omukulu abala time. Kati olina okusoma bwe totambula mwana wattu kungu ffe tubeera mu byalo eyo buli muntu abuuza bano abasajja bwe batuwe beeyisa kubanga ne baba baleese constitutional reforms. Museveni yali agobereddeko amateeka kanseri no. Kakati ekiddako bannayuganda bakola kigolowooza nti Mao bye yeetisse kuba Mao alinga abeetisi b'emigugu ab'edda nga UTC tebannaziga bana abasajja abeetikanga emigugu bwe walinga omwetisa omugugu ng'asooka kulaba kiri mugugu kuba oyinza okumwetisa goonya abatali baaluno kuba owaaluno akuuza sente meka nga tennalaba oba mugugu mulimu goonya oba mulimu ki. Kati Mao asobose anipackaginga bye bamutadde mu mugugu era asuubira wakati bwa Museveni nga yeefuula life president nga n'institution zonna azise ne palamenti mwentula kati agala kutandika natulagira genda kutuula ku faamu ye lwaki tula gye tuba tutuuza palamenti nga alina byagalo tugamba does he think nti binaakola kuba bantu bonna abaliwo ye mukulu Mao alowooza nti mwami Museveni gwasobola okuliriza kuba waliwo n'omulundi omulala we yamugamba mbu bamuleeta akole transition n'amugamba tunuulira kirala ekyakola kyekyo ng'ompa omuzindaalo. Yes. Mwe bennyini mbadde mugamba nti amagye gasusse mu kalulu emu ku reforms Mao gy'aletaga tulina okulimitinga involvement y'amagye mu bululu and again you're opposing it. Kati ekituufu kyoyagala kyeki Honorable Tamaguze? Respecting all gallant officers in uniform oba gallant officer w'amagye oba wa poliisi ndowooza era obadde ng'onkyaza gwe mukubasinga era okunkyaza nze mbadde njogera salary enhancement ne 25% yayo bano gye baalya naye olwaleero tusoberwa oba gano magye oba SFC oba magye gano
balina obujejeje bungi bagenze bateekawo njikuwadde akugamba amagye mu kalulu ng'amagye olwedde Muhoozi yagatadde edda wa mukulu Museveni wa planned mulekwa ali wano noleeta oli omuwuzi w'obunyama anansonyi okumuyita omuwuzi w'obunyama naye ate leero mbadde very disappointed muwuzi wa bunyama kyekituufu kubanga mbadde very disappointed olwaleero nga Mulindwa akola submission yo nomulekwa musaasidde kubanga obedde ekiyongobero kyalimu nze mbadde muliranye wano ng'ompeeka obedde akankana ng'olaba ajugumira mbadde simusuubiramu nnyo kinene kibadde kisingakaawo nga mulekwa ekyamazima baafunye enkyukwe kubanga ekisooka nze nabadde nsuubira nti nga bano abagoberezi osanga baali bayiseeko mu press conference ne bababuulira naye byakubuulira adde akugamba n'omukulu yatugambye bw'ati yabirabidde ku Twitter nga gwe wabirabye tannafunako kibwandiko kyonna nti wamujje tukuŋŋaane tubabuulire naye abirabira ku mikutu gy'amawulire abirabira ku Twitter nti oba ku X nti kino kyabaddewo kakati ekisinza okunnuma mu bino byonna with due respect mu bakulembeze bannange bonna abali wano twogeranga abali mu butale Mulindwa abadde ayogera nga toyinza kukkiriza nti tuli bakulembeze aboogerera eggwanga twogera ku ggwanga erina abantu nga tuli bakulembeze tukulembera abantu nga tukimanyi bulungi nti tugoberera amateeka semateeka weeri bino byonna bye twogera kubanga obedde ebibuuzo byobuuza nti naye omukulu ono serving officer yali badde avaamu bino ngompeeka gambe nti ebyamateeka sooka obiveeko biteeke ebbali that statement yokka by the way it's an indictment omubaka wa parliament oga nti ebyamateeka biteeke ebbali then what do we stand for ekyokubiri mukulu Mulindwa naga nti omukulu yakoze na bulungi nnyo yagambye bano aba PRU yabagaye mukomeewo mujje weno mubere ralage behind mukulu Museveni kubanga ekibiina kibadde mu confusion nene ekisooka CDF gwe twogerako Uganda People's Defence Forces agikulira nga yalabikanga sabakunzi w'NRM. This is very unfortunate. Tuli kumaje agasavinga eggwanga okulekanga lino ejje lyafuuse lya muntu bulijjo tukimanyi nga tubyogerereeyo nti eno Museveni Defence Forces nga bantu balowooza byakusaaga leero mukyerabiddeko nti Mulindwa ku byayogedde mulabye obedda agira bwati bwakajjala kubanga nze nakirabye edda yaguze engatta empya bwakajjala bwati raba mulabye leero essaati mpya obedda mulaba nga byonna byonna alina ekimuwaga beyond bye mubadde mulaba naye essimu sinagiraba nenze byemakinzeko engatta mpya essaati empya n'empale empya so bino byonna nga tubitunuulira ekyamazima kiswaza mpya wuuyo agikulabye bino byonna byayogera bino bye tulaba abatulaba with due respect nkiwanga abantu abasinga batute mu madiiro gaabwe eyo nga batulaba they are very disappointed era Mulindwa mugambye nti abaana bo singa abadde balina olukusa olukuba taata waabwe embooko leero Mulindwa abadde addeeka abaana bali mu kubya embooko kubanga byonna byoyogedde I'm telling you tuswaziza eggwanga soko owulirize nkugambye soko owulire saawa eno nedda saawa eno Mulindwa nga twogera ku mukulembeze ali mu NRM ng'olina obukulembeze novayo n'ogamba nti Muhoozi yakoze bulungi kubanga ekibiina kibadde kirinamu ebizibu soka abantu abagambye abadde bamugoberera mubeere wa taata wange ekyamazima eyo statement ng'eva mu CDF kya buswavu kubanga CDF talina kwetaba mu byabufuzi we are not talking about a civilian twogera ku munnamagye akulembera ejje ly'eggwanga eriyina okukuuma ffenna opposition oba NRM bino ebigambo ebyayogeddwa mwami mukulu Muhoozi bituzaayo emabega ku nfuga eno gye twabagamba nga nti kyabulabe nnyo si kyabugunjufu okusanga taata ye mukulembeze omwana ye CDF maama minisita ekifo kya Bank of Uganda bakitegekedde muwala anaatera okumaliriza okusoma kakati bwe tunaamala bino byonna bigattagatta simanyi ggwanga Uganda giragaye munyagwa tokimanyi omwana agenda kumala okusoma ekifo kya Bank of Uganda katugenda mu myaka 3 omwana amala okusoma bamuwa ekifo bino byonna nga tubitunuuliranga abakulembeze yajjamu kubuulira mumanyi kuba line-up yonna agirina bino byonna nga tubitunuuliranga abakulembeze zammwe mujjazi withdrawing ebyo byonna nga mubitunuuliranga abakulembeze oyagala nkugambe kakati nze mbawadde mu byogere ebyamu ku bintu bibiri okay at what point wetugambira nti munnamagye byayogera byabufuzi who decides at what stage awe tugambira nti ono wanasusa akaguwa is making political statements yamba batulaba wano what is politics ebyobufuzi kyeki kyenjagala tutegeerewa kakati gwe kiki otwalira mu layini y'ebyobufuzi ekisooka twavayo ne tukibalaga nti mukulu Muhoozi ogenda nga akunga abantu wansi w'ekibiina kya PRU ye kyagamba nti it is just a civil organization ekyo kyali kibiina kya byabufuzi
kibadde kibiina kya byabufuzi mwamulaba wano e Bukeddeya we yagenda ku wa right honorable speaker gwe General Ngompeke nga bafukamidde munnange taata bano gye bafukamirira eyo yali political rally byonna tuze tubira bana Uganda bazze beemulugunya bino ebiriwo si bipya nga tugaa nti naye munnamagye yayita nafuka CDF kituufu naye nga munnamagye tugaa nti munnamagye ono lwaki tajjaamu combat twali wano naawe nti omukulu ajjemu combat aresigninge ajje n'ebweru tuzanye ebyobufuzi uniform yaffe agituddize okitegeera tumukuba akalulu akawulire naye bino byonna nga bitambula bannayuganda beebuuza nti ddala tukyalina amateeka agafuga eggwanga lino saawa eno mulina abaana baffe bali mu makomera lwakambala bukofiira myaka ena tebaleetebwangako mu makooti kubanga bayambala obukofiira saawa eno tulina omuntu no wuliriza saawa eno tulina omuntu ani mulindwa kuga nti ng'omuntu General Muhoozi bwana Adam mulekerawo okujoga eggwanga nkugambye ono nkugambye nti ekyobulabe nyugwe nti singa abaana be babadde n'obuyinza abadde asaana kukubwa mboko abaana be badde basala mugalamize mu lujja nti tuna mukubira mu ddiiro mu lujja bamukube nti taata otuswazizza kubanga no ono yamuzaayo mulindwa okujja ano n'ogamba nti Muhoozi ati libata okwogera byayagala kubanga mwana wa mukulu opinion yo ebaako weekoma kati kino katukizeeyo gwe okimanyi bulungi just a mere public servant lwaki public servant ng'agenda mu byobufuzi bamugamba resigning mere public servant mukozi wa gavumenti afuna obutwalo 9 omulimu guleke bw'obeera omukozi wa gavumenti n'ovaayo n'oyogera ku byobufuzi resigning omulimu guleke sina kindi ogukujjako ku lw'empaka so nze mbadde nsaba bwe tujjanga wano ku TV z'eggwanga this is a national television nawe oba oyagala nnyo Muhoozi ne bw'oba owulira ng'oyagala nnyo Museveni waliwo kyokkiriza nti amazima gaba mazima ekyamazima nga tuli wano ku TV olwaleero mbadde mbasaba bwe tuba tuzze wano tuwe eggwanga lino ekitiibwa saba obudde bwange tebunaggwayo tuwe eggwanga lino ekitiibwa kubanga yes mubuyingiddemu obedda mubuyingiramu mpaye eddakiika zange 2 nsaba okutegeeza eggwanga okuva n'olwaleero njagala mukimanye nti eggwanga lino litambuzibwa mbuwambe tuli mu buwambe obwa mukulu Museveni n'akakundike abasuubira nti tugoberera ssemateeka w'eggwanga mukulu Museveni takyamugoberera yensonga lwaki ssaawa z'omulaba akola byayagala era baleeta parliamentary system temwewuunya bagenda kuleeta byonna byomulaba ebisoboka n'ebitasoboka naye kino tubagamba si mmwe musoose okukulembera musimwe musoose eggwanga mulyonoone mulitte mulinyagulule buli kimu mukitwale mumanye nti there is life beyond politics obudde wano buli very numbered yatugamba bulungi myaka 8 asemberedde Katonda nze nsuubira nti ne Katonda mwenkanya yeyayogera yatugamba nti kyeyayogera yasemberedde eggulu kati agenda kukolerera ggulu ekyamazima it is very disappointing mukulu Museveni mutegeeza ne banne simwe musoose simwe musembyeyo lino eggwanga we have a stake in this country so tewali kibawa bbeetu kutandika kutuyisaamu lugaayu kulowooza nti mujja tufuganga bwe mwagala baba njala tuwumbe ffenna ku nsonga eyo dakiika emu babiri ntandika ne Honorable Munyagwa. Honorable, now that General Muhoozi yarwalinze abawagizi be tubadde tulaba bonna twabalaba ekigezi tuze tubalaba ku baraza ez'enjawulo zibadde bakola across the country, should we therefore say nti abavuganya kakubajjutuka amaanyi gano okwegatta aga NRM naga PLU bonna kati bali ku muntu omwami Museveni? Amaanyi tegaliiwo. You see, tewali maanyi geegasse. Ne bwogatta obumya 5 tosobola kujja mu kidomola ky'amata wadde lita y'amata n'obwobukama. You see, PLU ne NRM, it's a small formation akadeke yawuddemu. Naye kye balina amaanyi galigamu nti balina emundu zaffe. You see, bw'osoma section 3 eya UPDF Act, eri very clear. Oh, sorry. The law commands the officers of UPDF n'abantu bonna, men and women in the UPDF, because babayita officers and men in the UPDF, okubeera one non-partisan, obutenyigira mu byabufuzi bino ebya multi-party politics. Number 2, okubeera subordinate to civilian authority. Statement General Muhoozi yakoze eyoka yandibadde yarekulidde dda ate nga mukwate, yandibadde mukwate. Neera omwogezi w'amagye, with all due respect, ayina okukiriyalinga statement eyo by tomorrow. Kubanga kati tuli beeraliikirivu. N'omwogezi wa poliisi ayina okuvaayo akole clarification. Mu America kankubula ekungu, General wa America ne wava mu magye bakuwa emyaka 4 nga tona holding any public office 4 years. Ojjukira baali bawono Lloyd Austin, Secretary of Defense, kyabatwalira akadde bagende mu Congress ekendeze ku period eyo yali akamala emyaka 2. They waive off the 2 years. Moreover, a retired general. But now this is a serving CDF, the founder of the SFC.
a serving CDF gwe bawa n'obuyinza bwa commander in chief yayogera ebyo. Kati President Museveni omutima eggulu olirijjawa nkubuuza olijjawa eggulu ly'ogamba eryo ensi yaffe ogikuta ogiwadde bamukwata mu muntu talina eggulu lyagejja agenda lifuna. President Museveni abadde yekuba mu mutima bannayuganda baafa nga baleeta demokrasi ono n'agamba famire yange emyaka 4 gye tufuze gimala banaye bannayuganda mulonde omukulembeze gwe mwagala naye CDF the owner of the SFC noyimira n'ogamba tetuli bakkiriza naye mulikola ki ffe ne poliisi tetujja kukkiriza kati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kati ate munaye tukyagamba ki yabyogedde nothing so far has been done. You see kye nakugambye nti tetuli basiru ya human beings nakugambye akayina abiri ejinja olonda kakola ki tegakalaba nakugambye abanyankole bagamba ibarere kurebuka teritera afuka kandi naffe tutegedde munnayi ejinja katulira tekyayinza kukoona nkumbi kandi naffe tutegedde nti President Museveni ne famire ye bamaze okumalirira okulaba nga batukola kye baagala kyonna okulaba nga ensi bagitwalira ddala emirembe n'emirembe bagisaanyeewo. Amiina. Honorable Linus, wumba ku nsonga eyo ng'ombuulira whether olinayo munnamagye gw'omanyi ng'oggyeko General Muhoozi ayogera ebigambo nga General Muhoozi byayogera bw'oba tomuyinaayo then kino kinnyonnyola otya? Okay. Nkimanyi nti bannamagye bo tulina ba ministers abakyali serving UPDF soldiers nabo engeri gye bali mu ministry bakola political statements so manyi General Katumba n'abalala ne Minister wa State of Internal Affairs engeri gyali mu line eyo of course abo bemanyi naye kyemanyi nti anga Wamulindo yatugambye nti NRM ne NUP badde bakubagana because neye waffe mu constituency badde bambooza mutabani oba muzeyi tugende nani NRM ne PLU sorry badde beesika omugwa ate nga ne PLU ebadde twabadde n'abavubuka bangi n'abamaamu n'abakadde nga bakwesimbawo against aba NRM so kirungi nnyo General okulagirira abagoberezi be ye nga General si politician okulagirira abagoberezi be mumanyi tugende NRM political party because values zaffe sokubulize values zaffe no eyo treat ye wagirabye our value nga PLU is more or less than the value of NRM so natugamba nti let's follow the right channel and you also find that okay that it is definitely it is okay munnamagye okwenda osinga ekibiina ky'ebyobufuzi it is very okay because omwana tasobola kuva mu kitaawe ate awagire Bobi Wine tasobola so where the interest is varies kati ne statement eyo teri ya UPDF eri ya General Muhoozi ng'omuntu yes his opinion is his opinion fena tubeera n'opinion zaffe fena tubeera n'opinion yaffe tebeera opinion ya institution yes fena tubeera n'opinion tebeera opinion ya institution webale nnyo Honorable Tamaguzi an opinion ya General Muhoozi ng'omuntu si opinion ya UPDF okusinziira ku Honorable Linus yes so why this hula baloo waliwo abasajja abafuganga France babayitanga ba Bourbon monarchy batugamba the Bourbon monarchy learned nothing and forgot nothing. Mr. Museveni's Bourbon monarchy in Uganda has learned nothing and has forgotten nothing. Fenga abavera wero gye waleka obuwanga close to 1 million ne tulaba byokoze eggwanga lyo tuzeeyo ku square 1. Don't wait tolinda ba civilian ne bakudisarming. You sing a lot of soldiers n'amakubo kati ogaggala na ambulance ne zitayitawo for close to 2 hours lulina limva waffe mu kyalo ne baggala ekkubo for 2 hours na ambulance nga teziita timwami Museveni mpaka nga ayiseewo gende atulirja kyenkugamba the Bourbon monarchy has learned nothing and has forgotten nothing. The Bourbon monarchy of Uganda. Kati mu budde buno nze nga aveeruweeru tuba tunuulidde for some good time bwe mwajja nga abamu mwajjira mutangire nnyana cowhide shoes baziyita
ne mwamasi nga werese yeggwanga yone ne mugikuŋŋaanya nefuuka yammwe ne properties eggwanga zonna ne muzeddiza lidija ssebo ompapi ogenda twalibadde tusuubira there will be a time bwe mujja okwekuba mu mitima ebintu bingi bye mukoze bannayuganda. Don't think all Ugandans are fools. Abantu baffe ne bafa kyenyeeje ne tusirika ne mubajjuza makomera ne tusirika ne mwegabira ettaka lyonna across the country nga musuppressing abanansi. Now that General Muhoozi anti kyenkuga gwompa ebyokuteesa nsuubira is part of the system. Omanyi CDF mbadde ndoza mwali badde mwetereza bwetereza mwabavuganya yayongera kunoonyeza taata we bululu is soliciting votes for General Museveni. Kyenkugamba nze nange mpa ku kadde kange nteesa opinion yange waddembe okuzanyira mu maka gawe, waddembe okuzanyira mu byataata we, but UPDF is a state institution for the Republic of Uganda. Correct. Era we twagamba ne mwami Museveni balina oluyayeyaye lubakola omusirikale baba muyingiza bamuteekako enamba RA gye baateekangako mu nsiko mujje mukyegendereze ne tubuuzagana amagye ga Uganda omusirikale ayingira ate omuteekako otya RA nefyo ne tukireka of course abasinga babongoota tebannakiraba ne twagala okumugamba don't think that you are the wisest people in this country. Fe abaveeruweero tutuula wansi ne tulaba bulija ne tulaba obuwanga bwe mwaleka weero temusasudde beeruweero nene tugamba oba bajja tuuka ekiseera beekube mu kifuba bagambe oba taata oba mwanti kyembadde maliza nakyo omwana agambe taata nti taata okyanoonya ki mu Lunyankole bagamba n'ofa kimunonga n'ensi nga tusuubira taata omwana kyake mwami Mulinde gwenjagala otandikiraawo wumba mbaddakiika emu kakati omanyiza buli lwenda bakuna lwotamaguzi ng'ayogera one of the leading beneficiaries of NRM and NRA ye Lutamaguzi n'engeri gyakwatamu erinnya lyaffe olwa Lutamaguzi owa famire etaalirye ne lifuuka erirye n'alikozesa ebyobufuzi ye Lutamaguzi y'omu ku bafunyi abafunye mu gavumenti yaffe naye eyo si gye njagala okulaga. General Muhoozi singa yabadde alangiridde nti nteekwa okubeera ku ballot paper the debate would be different. Naye bw'aba yategeezezza eggwanga lino nti sigenda kwesimbawo oba tokyalina ng'olina stability mu bwongo oba tokyasobola kuyimirira mu maato n'omuvunaana when you are stable upstairs nogamba nti bampadde eddakiika emu tagenda kumbuuza nekyo General MK tagenda kwesimbawo naye olw'okuba yalina abantu abamulaze obwagazi yatambula butambuzi n'agenda e Masaka ensi yonna neggwayo yagenda e Bugisu abantu ne bamukuŋŋaanirako nekyo General Muhoozi has been a big threat to the opposition abantu badde bamutya nnyo kakati bagambe nti kale oyo tumuwonye tagenda kujja. Ow'amagye alina saavinga bonna aba DP aba FDC aba NUP ow'amagye bonna kala zonna bw'avaayo n'aga nti nsonze ku kale ya yero namwe muyina ebintu byemutategeera you people blood is thicker than water. Omwana ekimugaana okwogera ku kitaawe kiki lwaki abatayogera ku kitaawe anti kakati abantu bwe bafuge kubanga nange nsobola okubalemesa okwogera nekyo bafuge atompa obudde bwange nyongere njogere kakati musirike kuba nange ebintu bya defiance yammwe eyo bibalemeseza n'obukulembeze. Kakati nze ndowooza ekitawaanya bannaffe abali ku ludda oluvuganya tozeemu kyenkubuuzizza okusonga ku yero ng'olina kusaavinga colors zonna kino kiri okay? Do you find it okay? Ng'oli munnamagye alina okusaavinga all Ugandans regardless of their political divide. Tolabangayo father asabira Besigye
munaddiini n'agenda najja nankumbi every Monday n'amusabira bw'aba yasobola omusabira munaddiini tali supposed kusavinga ffenna bwe tugenda mu ekereziya oba mu kanisa oba mu muzigiti nakyo ebyo bisobola okubaawo munaddiini oyo nga tetwamumalirako nnyo budde yasabiranga Besigye gavumenti ekyuke nakakati ekyaliyo ababyogera nga banaddiini nakyo yovaayo weewunzise kati nze njala bategeeza bweti tulinde obudde bugenda kutuuka tugende mu kalulu bano bye batiitiira bagenda kawulira kubanga Messi waffe General Kaguta Museveni same person yagenda okubeera ku ballot paper awugenda kuwulira embaga honorable Namugamaliza tugende ku nsonga endala nzijukiza bujjukiza mulindwa damu engatto nzijukiza bujjukiza mulindwa nti lino eggwanga lyaffe ffenna eggwanga eritambulira ku nfuga ey'amateeka nga bwe kyali badde oli waddembe saawe eno olivererako nti oli mu system mulindi obudde bugenda kutuuka ng'oli bweru eyo I'm telling you ogenda kubeera bweru eyo gwanbe agenda kubeera bweru eyo nga bino byokikinala noyambala obugalubindi oti nodda wano n'otunuza endali n'ogiragira bwoti n'ogeregera there is going to be a time omwomu galubindi zange bulwadde si byakwera kati nedda ki is going to personal she's going to personal she must withdraw the statement if we are to continue let her withdraw the statement mwenza kugamba bugalubindi kale galubindi sizizo but this is sickness sizambala lwakwera ozambala notiisa eggwanga n'okalamba looti ekyo nkimugambye kale nkikugjeeko naye kyenkutegeeza wakuba Uganda ekitiibwa ebintu bino nga bakubuuzizza ebyo kyenkugambye nti mujja kikinala byonna mujja kubyogera there will come a time mulindwa nga naziza nti muhoozi wakaleemu oleetamu byabba father oleeta biki muhoozi akulira jerya ggwanga UPDF Uganda Post Defence Forces oli wano simanyi biki kubanga ne bw'oba ekintu okyagala ekikyamu kati mwagala mutwala mu kkooti kugambye ekikyamu kiba kikyamukkiriza nti eyo yabadde ensobi yakoleddwa kubanga mutyobodde ndowooza mugjeeko eggwanga katuwumbulemu kati ennongosereza zino zeezo bannabyabufuzi abaagala akalulu k'amazima n'obwenkanya nze usually mba njagala kukola comment nga maze okusoma ebintu ebiri mu bintu bye twogerako naye ekya term limit tugiyaniriza ekya parliamentary system ye bagenda kufuna minister oba cabinet bwe baleeta biira eyo bajja kufunamu obuzibuzibu because ffe nga bannayuganda constitution gye bakola yali nnungi ng'eyagala bannayuganda bonna beetabe muki mu kulonda pulezidenti mu kulonda ababaka naye we bagireeta mu parliament system ababaka be bajja kukola ki be bajja kuba ne buvunaanyizibwa okulonda pulezidenti ekyo nkimanyi nti n'abatuuze bwe tuddayo mu constituency abalonzi tebajja kikiriza so ekyo kyo nange nganze nkiraba nti tekigenda kubeera fair eri balonzi baffe Honorable Fred Mukasa Bidali wano akuwadde information age yayogedde ne Honorable Mao n'amubuulira nti ekirowoozo kya parliament okulonda president Mao takimanyiiko this is his deputy mu DP yagambye nti muzimu ku reforms zaaleeta ekyo tekirimu Honorable Bidali Mao naku zino tali steady nnyo predictable kati walaba nti ndowooza yategedde nti pressure kyoba olaba nkugamba nti abalonzi bo baagala kulonda pulezidenti waabwe bayagala kulonda ababaka baabwe kati naffe ababaka we tutula mu parliament ne tuyisa kiteeso ekyo nti ffe ng'ababaka tulonde tetujja kukomawo ddala baagala kukomawo tebajja kukomawo so n'olwekyo mbidde ye of course alina okudifendinga mukama we nga Lutama muguzi ye ate alaba babaka basinga bavudde mu mukama waabwe Mao naye kati nga ffe nga DP president wa DP ffe nga ababaka tetuli comfortable ne ekiroozo okulaba nti tuyisa mu parliamentary system abantu baagala kulaba president nga abanoonya mu kalulu naye nga naffe twagala president atambule mu bantu ayogereko nabo bamulabe bulungi ne bategere nti president waffe akyaliwo Honorable kizibu kya butaba na mateeka
malungi mu byakulonda oba kizibu kya mutima willingness okwatisa amateeka because I've had an argument okuva mu bannabyabufuzi abalala ku luda oluvuganya government nga bagamba nti ekyalibadde ekikulu kati kya mutima ogwagala okuteekesa mu nkola already amateeka agaliwo. Some people think we are not short of laws. We have the laws, but the implementation of those laws kyekizibu. What do you think? Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti ekifuula etteeka kuteekesebwa mu nkola. Bw'abaawo amateeka gonna nga gali mu bitabo nga tagetegeseddwa mu nkola kitegeeza nti tegakasa bannayuganda. So wano tubadde twogera ku nsonga za mukulu Muhoozi ne Neeyisaaye era ne nkubuuza nti okakasa tukyali mu nfuga ey'amateeka oba tulina bitabo tuterese bitereke. Ensonga zino zoyogera bannayuganda olwedde baggwamu dda amaanyi kubanga bye tukola byonna tubikolera bweru w'amateeka. Ate saawa eno tugamba nti bakyuse amateeka bulijjo nzija nkubuuza nti njagala ombuulire etteeka erikkiriza bannamagye okuba mu byobufuzi bye twakavaana okwogerako. Omukulu agambye kati baagala okirimitinga ekiteeseza Muhoozi mu byobufuzi etteeka teririiwo. Gwenyini obadde obyogera nti UPDF Act eri very clear, Constitution eri very clear nti abantu abambadde uniform balina kuba nani partisan. Okitegeera so bino byonna nga tubyogera njagala okutegeeza bannayuganda nti tulina ekizibu ekyobukulembeze obutufugira wabweru bw'amateeka nti bw'ogamba saawa eno tukyusa Constitution teeka ki eritukkiriza okukubwa emiggo mu kalulu, teeka ki erikkiriza nti President Kyagulanyi ng'atambula talina kutambula mubakube mubatulugunye, teeka ki erikkiriza okusiba abaana b'abantu ne mubateeka mu makomere oba nga temubalese wadde mu kkooti oba alina omusango oba talina, teeka ki eritugamba nti Honorable Kyagulanyi bw'aba ali embalala ndigito gigyeko, teeka ki eritugaana okwogera ku maradio. So playground tebadde leveled all the time. Tubadde tutambulira mu bululu bw'ogamba nti do or die kufana kuwona. Njagala okubategeeza batulaba ng'olunaku lw'okulonda lutuuse ne bakulangirira nti Namugaggole kyolangiridde okuba omubaka w'e Mawogola. Njagala nkulu buli omu yamanyi byayitamu. So akaseera kano nga tutambula kyova tugaye nti wiiru egoberera amateeka weeri teriiwo. Yensonga kyolaba nti kati abantu bakola byabwe. Omukulembeze w'eggwanga bw'avaayo n'agamba nti kino kye tujja okukola kyekyo era n'ennaku zino beewaana. Tujja bakuba mu bululu, tujja genda tulangire bye twagala mugende mu makooti, tujja everything buli kimu buli muntu ayogedde kyayagala okwogera. So saawa eno twalikkiriza nti ennongoosereza zaali etaagisizwa naye nze nkubuuza nti bw'okwata endabirwamu n'otunuulira amateeka agaliwo n'ebitambula bano ababiri bakwatagana. We operating as if tewali mateeka. Kakati bw'ojja ku parliamentary system ekizibu kya bannayuganda kubanga beerondera president kyolabe kyekizibu ekyamangu ennyo nti bannayuganda bakoye okulonda president. Singa cabinet eyisa reforms zino zijja kuleetebwa mu parliament gy'otuula, would you support them? No, ekisooka nze ekyo sijja kiwagira ng'omuntu era suubira n'ekibiina kyange kinaakiwagira. Ekyo tetujja kukiwagira. Bannayuganda ssemateeka article 1 power belongs to the people. Abantu beerondera omukulembeze waabwe gwe baagala. Nze ndowooza nti bano oluvannyuma lw'ekondoa esunga mukama waabwe ono nga bwe bamuwadde directive nti mukulu Museveni akomawo engeri gye bafunye candidate omukadde ng'akooye kati beeraliikirira nti ono omukulu tajja kusobola genda mu bantu mumutaaseeko olubabu. Mutaaseeko olubabu aleme kudda mu bantu bano bagombeke balino so babakomyewo bamulondere eno. Naye nze kyensaba ffenna abali mu kulembeze nga mmaliriza edina eggwanga, this is our country. Byonna bye twonoona we are all not safe. Mutadde mu ssente zammwe abantu baafiirwa obulamu bwabwe. Ono abadde ayogera ku Luweero Masaka wano babba emmwanyi z'abakitaffe babombinga ebizimbe Masaka awo. Masaka kyekyagize emabega ffenna twafiirwa. So nze nsuubira nti bano abakulu abaalwana it would have been within his interest ne banne okulaba nga bye baakolerera tebifiira bwereere. Honorable Munyagwa, ennongoosereza za Mao zigattako zitoolako. You see, mu Uganda kye twetaaga si bingi. We just need, if we are to have reforms, we just need meaningful reforms. Kizibu kye tuyina. The problem number one, the cardinal problem. The results as a polling station zibeera transmitted subsequent and zigattibwa ne zirangirwa ku Tale Center. We do not have an independent electoral commission. Oba okijjukira electoral commission yali etuula Namboole mukijjukira bulungi ne bagisembeza ekyambogo okumpi ne office ya national chairperson WNRM. Omuhadijatu Namyalo watuula. They just sit there, type results ne baziwa SFC. Listen, you restrain my brother. They just type results at the office of the national chairperson, office ya President Museveni mwa typing the results. Ne baziwa SFC. Listen, let me finish. Ne baziwa SFC. Let me finish. Allow me to finish. Bajije Namboole
for easy transmission of results. Office ya national chairman we typingira results, then people's government na minister of security. I have all these briefings, nafuna reports bali typinga results akawulwa akawedde nera chairperson electoral commission ngatana langira akaluka president Museveni takiziwa nakunaba tasituka tenyenya baleta results SFC nezita nagasoma bamala okusoma ne bamugamba kakati oli free okukola buli kyokola ki we need sure omanyi munyagwa koliji wange former results ze mwalangiriranga Museveni nga internet mwali mugijjeko mwazijjangawa obuma wamba transmitting anga butya kakati isi internet mwali mugijjeko mwazijjangawa so kya kunyonyola akalulu akabava ku polling stations sike kalangirirwe no wabo exactly mawo sibya agalo solvinga no wakugamba waganti ayagala kuleta no compulsory electronic voting oja ulira okusuza kuye yatugambye oja noteekako ekintu mukyo ebyuma ne bicapturinga ne face yo obudde bwange tuleke kubutta kubanga nagambye honale Mau with all due respect alinga zine embalasi ze kalamoje zetika emigugu yetika omugugu nga tefaayo bamulimu bomu bamulimu kyo bamulimu ki yes with all due respect kakati kankubuuze mu Uganda where internet does not cover kona ze gwanga lyonna electronic voting enekolera kuchenebera powered by what gwokimanyi otula ne somewhere mu Uganda luno otukanga okuba essimu nga tosobola gikuba olwa network n'engoma kakati obuuma bwo bunakola mu census yenyini bakugamba nga bajja okuba nagamba kuuma kavuddeko tekalina network. This is voting, it is a voting exercise erina okukolebwa mu lunaku olwo eggwe ekyo bakimanyi tekijja kukola kyebaagala okukola baagala okubireeta to appease the donors naddala European Union tibalese democracy ku lunaku luli wenyini bagambe banaye network eganye buli omu alonde. That's what they normally do. Kakati ekyo nyini kiteekaawo ekyokubiri nagambye bwe tufuna independent electoral commission. Number 2 is trimming the powers of the incumbent. President Museveni alemesa banne okutambula nga ayina ennyonyi helicopter za gavumenti ayina buli kimu ayina national treasury mu kalulu abyabeera n'ebisumuzo bya Bank of Uganda zayagala zatoolayo zayagala zagaba amagye gye bagala. You see, let me tell you, Honorable Mau and disappointing nnyo. I used to respect him a lot but yali akyuse nga agenze ngamba why Kasita is a very intelligent character ayina byana akyusa naye mazeemu amaanyi powers za President Museveni zirina okubeera cut down. We must is it called truncating? Tulina okusala ebiwaawatiro bya President Museveni mu kalwaza ni incumbent oba obuyinza bwa President budde wa Chief Justice budde wa Chief Justice. After the elections we were transmitted back to the winner. Thank you. But those are not the reforms we want. Ate bwe kituuka kuba parliament okulondera President mbabuulira banaye buli omu afune waakoma mu buli omu afune waakoma nganzire wa mwami Mulindwa amalirize tufundikire njagala kuddamu information gye mpadde wano okuva wa Honorable Fred Mukasambidde amyuka President wa Democratic Party amyuka Honorable Mao agenti yayogedde ne Honorable Mao namuga nti ekya Parliament okulonda President ye talina kyakimanyiiko wano era by the way kambabuulire newe yandibadde akireese President Yoweri Museveni talina interest mu Parliament mulonda era naffe ng'ekibiina we have no interest. Tetuyinza kuddira abantu 529 tusayirawo omukulembeze wa ggwanga, so ekyo tekiriimu era tekiriiyo. Naye njagala kusooka kkira okutereeza nti tewali lunaku na lumu office ya national chairperson lwe yatayipinganga results neziwa SFC. Niyo omanyi tubeera ku show ng'omubaka Mulamba yazze kulaba ngatto ya Mulindwa, saati ye na mpale ye na galubindi, show nebeera bwetyo tekibanga yeekyo. Nekyo ekyo njagala records zibeere very clear, ebyo tebiriiyo. Kakati ekyokubiri reforms za Honorable Mao zonna bw'oziyitamu by the way ebintu ebyo weebiri ba public servants amateeka agagoberwa weegali ennaku 6 nga tonnaba kukola ki olekulira n'okola biki era tebayinza kunominatinga nga tofunye that clearance. So ebimu weebiri naye ndowooza ayagala byongerwemu bwongerwa amaanyi. Military involvement ndowooza ategeeza kubanga wano abamu balowooza nti kati nga wali bwe twali twogera ku General Muhoozi
General Muhoozi is a voter and soldiers vote. Yes? Omuntu yenna agenda mu kabaafu n'atiikinga omuntu gw'ayagala toyina bw'omugamba ntali mu byabufuzi ne wabeera bishop aba participating nze abeera alina side nekyo omuntu yasobola okwogera mind ye naga nti nze nja kwagala gundi naye ndowooza kyagamba wano ye agamba nti tuddire bano abali mu byokwerinda bakendeezebwe naye ate abantu bano tubeetaaga mu biseera byakalulu enjuyi zonna era ono bwe yesimbangawo mukama we Kano Kizza Besigye nga tumuwa n'abakuumi abamukuuma dabo kabini namba etambula naye nekyo tetulina okubajjamu tugambe bugambi nti okwenyigira mu bikolwa bye batalina kubaamu naffe tetukyagala kubanga abamu ku bo bawagira n'opposition. Munyagwa akugambye nti zino si ze electoral reforms anti if we had akugambye nti for example Mwai Museveni ayingira mu kalulu nga president banne nga bali awo nga bakandidate nga naye candidate naye nga yasigadde ne ebikozesebwa byonna ng'omukulembeze. Kakati Sseruganda nammwe abandaba eggwanga teriyinza kuzikira olw'okuba tugenda mu kalulu. Wateekwa okubaawo enkola nti eggwanga lisigala litambula nga n'obululu bwe tutambula era emyaka gya pulezidenti aba abakulembera giggwako si lwe balonda. Wabula waliwo netteeka mu constitution lirambikiddwa bulungi pulezidenti yalina kulayira ddi olwo obuyinza bwe bukoma lwekyo asigala akyatambula nga pulezidenti naye ebyo byakusomesa baluttamaguzi olusi palamenti zituula nga tebabimanyi naye kakati njagala ekyo mukitegere butegeezi kyekyo pulezidenti alina okugenda bwatyo mu maaso naye ekirala nze kyendowooza ekikulu ennyo singa twali tulina sensible opposition bwe twandivuddengayo n'ekitunga kino nga bali ku opposition baleeta alternative naye opposition gye tutalina opposition gye tulina teri sensible kimala kuleeta alternative kati bo batubuulire reforms zaabwe ze balina ze ziruwa mifo ky'okkuba ebituli mu za minisita batuweezaawo tugenda kumana njagala kubeebaza abatambudde naffe olunaku olwaleero NBS